Abakulembeddemu ttiimu ya Uganda ey'abato abali wansi w'emyaka 17 ng'egenda e Zambia bawandiikidde ekibiina ekifuga omupiira mu Africa kikaafu nga beemulugunya ku bazannyi ba Zambia be bagamba nti balabika okuba nga basussa mu myaka egikkirizibwa. Wadde nga abazannyi abeetabye mu mpaka z'omwaka guno basooka kukeberebwa magumba, omutendesi wa Uganda Matiya Lula agamba nti ebyuma by'e Zambia ebyabakebera birabika okuba nga biriko akabuuza. Chief Demisho waffe yakoze petition, then byonna n'abiwa match commissioner. So kyensubira nti byatuuse mu CAF kuba match commissioner olw'amaze game yabadde alina okuweereza results mu CAF of which yakoze. So twasigazaako copy ne tugiweereza federation. Kyensubira ne federation ekyongeddemu amaanyi ekikuteka nabwala. Omukulu ono agamba nti abazannyi ba Zambia abagulumivu y'emu ku nsonga ezaaviirako abazannyi be okuwangulwa omupiira guno. Dakiika ezaasoose babaddemu n'okutya bwe baatunuulidde abazambia enkula yaabwe nga balowooza bakulu basinga, naye oluvannyuma lw'okuddamu mu dressing room twabakakkanyiza era kyova olaba nti lwawo Zambia yatugobye, naye nze kyenyinza okugamba technically olunaku terwabadde lwaffe nti twafunye chances ezisuka mu 13. Wabula wadde ng'ebyo biri bityo, Matiya agamba nti Uganda ekyalina emikisa mingi okuteeba Zambia ggoolo ze yeetaaga okuyitawo okwesogga oluzannya oluddako. Tukyalina emikisa giri 6 kuba olwaleero kyensubira tukomawo waka. Bwe tubeera waka gemu yaffe tebambi tetunnafeeringako kuwa baagizi baffe kirungi. Nsuubira wana waka tusobola okuteeba Zambia ggoolo ne bwe zinaaba 3 ku bwereere. Ttiimu yakuddamu okutendekebwa ng'essuzibwayo mu kisaawe Nambole okutandika n'olunaku lw'enkya. Uganda yeetaaga okuwangula omupiira oguddako ne ggoolo 3 ku bwereere eyitewo. Sam Mpoza, NTV.